tulina Professor Gilbert Bukenya ono avuddeyo n'asiima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era n'amutendereza amagezi g'alina. Bw'atyo takomye ku ekyo n'asaba bannayuganda ffenna essuubi lyaffe tuteeke mu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga nabo gwe balabamu amagezi. Gilbert Bukenya ategeezezza nti abalala muyinza obbalaba naye nga bali ku byabwe, bajja balina byabwe baagala kwenoonyeza, bajja balina byabwe baagala kuyisaawo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensi amaaso gabikkuse, batandise okulaba obubi bwa Mwami Tebukabulwa awamu n'abantu be. Twongera obajjukiza nti kino tubadde tukirindiridde era tubadde tukisabira ebbanga lyonna. Abantu bano abakulu naddala bano batandike okulaba ku mazima nabo batandike obbetunulamu babyekkenneenye balabe nga eggwanga lyaffe si we lyandibadde lirina okubeera olwo batunemu twetegereze bulungi ensonga tutabe nga tununula eggwanga. Professor Gilbert Bukenya tweyanziza, webale kuba musomesa mulungi ate webale kuyimirira ku mazima. Weewaawo bano bino byeyogera bayinza obbitwala nti atandise otulwanyisa, atandise ne beerabira nti munnange baakuttira omwana wo naye munnange n'osirika ne balowooza nti kiwedde. Kati naawe otandise okulaba mbagambye nti bannamagye nabo bajja kubitegeera nti tujja kununula Uganda oba baagala oba tebaagala, oba babiwulira oba tebabiwulira. One time eggwanga lino lijja kufuna obwenkanya kubanga eggwanga lyavundavunda dda, nabo bakimanyi bambi. Era olaba omuntu ng'avuddeyo n'ayogera ng'ate muntu abadde mu gavumenti ya Museveni ebbanga, muwe credit, baako okumusiimako olusiimako kubanga ffe bonna bakimanyi nti ono akozesa bw'asuula, ayinza okukozesa ate n'akusuula. Ke kazannyo ka Mwami Tebukabulwa naye kati batandise bambi nabo okulaba amazima ne bategeera nti omusajja ono takyalina gy'atwala Uganda mu maaso. Eggwanga lyetaaga omuntu omupya, eggwanga lyetaaga omuntu omulala anaalitambuza ate mu mbeera ebigenda mu maaso. Tweyanza nnyo Professor Gilbert Bukenya n'ebigambo bino ebirungi yatukusuubiza nti essuubi lyaffe liri mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Wine. Musajja nalina muwanga kibumbi mu palamenti, musajja mwesimbu, ekyokubiri mugezi, ekyokubiri tamala googera, ekyokusatu ekyokuna talina nkwe. Nze nagezaako okusikiriza Mwami Kivumbi oyo kuba ndowooza ajjanga okusooka independent oba FDC oba biki nga musikiriza ajje mu NRM kuba namulabamu amagezi mangi. Simanyi Mwami Kyagulanyi yayise ku kyomulonda naye yalonze omuntu gwensuubira tibanamuteekamu amaanyi asobola okuyamba naddala mu Buganda okutuleetera okwegatta. Abalala bonna bwe mubeerawo nabo tubamanyi. Emisana ayambala ekikooti, ekiro n'ayambala saati, naye Muwanga Kivumbi alina Muwanga Kivumbi mu palamenti, musajja mwesimbu, ekyokubiri mugezi, ekyokubiri tamala googera, ekyokusatu ekyokuna talina nkwe. Nze nagezaako okusikiriza Mwami Kivumbi oyo kuba ndowooza ajjanga okusooka independent oba FDC oba biki nga musikiriza ajje mu NRM kuba namulabamu amagezi mangi. Simanyi Mwami Kyagulanyi yayise ku kyomulonda naye yalonze omuntu gwensuubira tibanamuteekamu amaanyi asobola okuyamba naddala mu Buganda okutuleetera okwegatta. Abalala bonna bwe mubeerawo nabo
tubamanyi emisana ayambala ekikooti ekiro nayambala saati naye muwanga kivumbi tweyanziza nnyo mukama waffe omukulu Profesa Gilbert Bukenya n'ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde. Tukusuubiza nti naffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tutaddemu essuubi lyaffe, gwe tutaddemu amaanyi gaffe, ate tukwebaza okuba nga bino obirabyeko era nga obitwalidde ddala. Tukutegeeza nti bangi tebannategeera kikyogezaako okutulaga era bangi tebamanyi kikyogezaako kutangaaza. Naye tulina essuubi nti one time eggwanga laffe lino lijja kuba lya njawulo era ojja kuba ekyokuddako era tujja kuba abanunuzi one time. Profesa Gilbert Bukenya tweyanziza n'ebigambo bye bino ebirungi bannange. Abuulire olunaku omukyalo omu yankubira essimu mu State House nga naye nga pulezidenti yambulyako emyezi nga 6 nti ndowooza sijja kukuzaako have no problem. Omukazi yankubira essimu nanga nti bagenda kutuula mu miitingi era pulezidenti angaye nti webale nnyo omukolera emirimu emirungi ennyo era kwebaziza nnyo kuba tagenda kuzzaako kunzi Katonda yebale nanywa eccupa ya wisiki. Nawulira nti omugugu gwe madde neetisse nga terina okwambala olugoye lw'omu maaso olulaga nga sirina strain kibirina bino gumpeddeko. Abasajja balaba masuuti ago nga ne feesi yonna erabika bulungi naye munda atambulira kuki kumagwa yasooka kukubbirako nti sigenda kuzaako amyezi nga 6 nga bwe yanzibirako nti tugenda mwezi nga 6 nti ngenda kuwa president oba vice president. Ni musajja mulungi yakuwulira